Ssenkulu wa ssettendekero ly'Enkumba Professor Sir Gordon Wavamunno olwaleero atongoza ettabi lya ssettendekero eno eppya erisangibwa ku luguudo lwa Kabakanjagala e Mengo. Professor Gordon Wavamunno akubiriza bonna bekikwatako okukola ennyo okulaba nga batumbula omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga. Let me take this opportunity to ask and appeal to the Board of Trustees, University Council, University Management, that we have to continue and to improve, to work as a team in order to achieve our objectives. The country needs you. The country needs Nkumba University. Students, I appeal to you to work under the lines of the guidelines and make sure that you achieve what you are looking for in Nkumba University. Professor era atendereza ekikoleddwa abakulembera ssettendekero ono okusaasaanya ebyenjigiriza mu ggwanga nga batondawo amatabi amaggya. Which was first inaugurated on 18th June 1994. I want to thank the Board of Trustees, the University Council, the University Management for the good idea of bringing service to Kampala, the biggest business district in this country. I congratulate you for this, which is indicative of university procession and determination to achieve the great heights. My appeal is that you continue to progress, do not lose the sight and objective to maintain the excellent quality of the education you have been offering. Nkumba University, Kampala campus will offer various courses, day, evening, weekend. Ono era akubiriza abasomesa mu ssettendekero eno okukuuma omutindo gw'ebyenjigiriza. At Nkumba University, we have catered for everybody, so you are most welcome to join this university campus in Kampala, which I believe, as it has been said, those who are resident in Kampala, no more traffic jam. It is my prayer that Nkumba University expands further by offering services to other parts of the country. I thank you very much for joining us to celebrate this very important achievement in the life of our university. Ssentebe w'akakiiko akafuga ssettendekero ono Dr. David Matovo byatike annyonnyola ekibawalirizza okussaawo ettabi lino mu Kampala. Kampala kirungi nnyo kubanga kijja kuyamba abayizi abadde batasobola kujja Ntebe olwa traffic jam n'ensonga endala kubanga abamu bakola, naye wano kijja kubasobozesa okubanga basobola okujja ne basoma kubanga kiri mu Kampala. N'olwekyo kirungi nnyo eri university kubanga tujja kwongera ku bantu abanajja okusoma era ne services za Nkumba University zijja kutuuka ku bantu naddala bano ab'e Kampala nga bakola nga tebasobola kujja Nkumba. Ye akulembedde okusabira ekifo kino Ssaabalabizi w'e Namirembe Right Reverend Wilberforce Kitolwalira akubiriza abatwala ettendekero lino bulijjo okukuuma omusingi ogwatandikibwako ettendekero lino. I would like to remind you that the foundation
is a very important part of any building. The height of a building is determined by the foundation. And how far we can go in life depends on the foundation that was set for our lives. And no wonder an illiterate person cannot graduate from a university. Okuva mu mwaka gwa 1994 ettendekero lino lizze likola bulungi mu byenjigiriza era ng'amyuka ssenkulu waalyo Professor Mande Wilson mukakafu nti ekituukiddwako kyakwongera ettoffaali ddene ku ssettendekero ono. Education mu Uganda nnungi. Tugikwate bulungi, tufune discipline kubanga amagezi bannayuganda balina mangi. Tewali nsonga lwaki kaakati abantu badduka okugenda e South Africa okugenda brains zetulina mu Uganda mpitirivu. Tubakwate bulungi n'abo abamaze okusoma tulabe nga tubafunira emirimu n'emisaala egitegeerekeka. Bwe tufuna minimum wage naye n'abasomesa abasawo abasirikale baani tube nga tubawa ssente. Wadde ng'ebyo biri bityo ebyenjigiriza mu ggwanga bikyasanga okusomoozebwa kungi. Ekonomi nga bw'eri oluusi ensasula yeekulula. Kale tugenda okutuuka ku biseera eby'okukola exams awo abasinga bye baba bafunidde ku ssente. Tugenda tubawa omukisa basobole okusasula mu budde. Naye ate jjukira nti ne yunivasite erina okusasula emisaala, erina okuddaabiriza kino na kiri. Kale ssente bwe ziba zeekulula mu ngeri gye zisasulwamu awo university, private universities tuba tufuna obuzibu. N'ekirala discipline nayo tukwegamba tulina ogikwatamu. Ngumba University ekakasizza nti kino kyakwongera okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga.